omuntu yenna yandiyitaza okukola hijja n'atuukiriza empagi y'obusiraamu naye wabaddewo ebiganye awo abaana bammwe batunudde Tawakkal Travels jangu ogende Makka ne Madiina okole hijja ne wumula otawakkale bano basimba amakanda e Makka ne Madiina newa ne waka twaliwo abakugu abamanyi ate abaagaliza tuukirira abaana bo ng'obudde bukyali ogende Makka ne Madiina nga toli ku bunkenke buli kimu bakigonjoola Tawakkal Travels tusangibwa ku Mukwana Arcade ekisenge Siggi 15 mu maaso g'ebitaala bya Mini Price essimu 0701 94 10 mwali Mayambala Ismaila oba 0702 64 293 Dokita Kikambi ofiisi y'e Makka ne Madiina ojja kuyita ku 0758 61 04 14 Dokita Uzaima Mutumba Sheikh Sebagala Nassa ali ku 0759 58 35 19 Tawakkal Travels abaana bammwe tuliwo okubaweereza. Kuba ntugenda kuziika naye bankola akakodyo netukomegwe nebagaaga obadde weepanka maama twamukulekera okubala eyaliwala kuba namwejjanjabira nagana okuva ku kitanda ne bagamba ekite kijja kusoboka naye bamasheeka abajja bampa amaanyi ne baŋŋumya nga mpeddemu essuubi ne baŋŋamba toggwamu maanyi na ssuubi buli awaba obuzibu weewaba obwangu gumiikiriza kubanga nabano babadde baana be nagumiikiriza maama wange ne tumuziika ku lw'omukaaga naye alhamdulillah nkakasa abasiraamu bonna mu ggwanga batannamanya busiraamu nabutegeera ensi yonna nti obusiraamu inna allahi inna diini islami mashallah nsaba Allah nga mbakubiriza munywere mukitegeere ate mukyongere kimanya mama wange dua yagisoma lwakuna okutandika olugendo lwa hijja nalutandika lwakuna olwokutaano nenyimirira mu Arafa ku lw'omukaaga nenzijjawa emina nkakasa nti alhamdulillah mukadde wange byasoma byonna wallahi alhamdulillah gemaanyi genina n'essanyu n'okwesiima n'okweyagala na buli mbeera yonna naye nkubiriza abasiraamu mubeere nga mutambulira ku kigambo kya shahadu bw'obanga tonnakitegeera omubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakisomesereza emyaka 17 naye gwe bw'oba osukka mu myaka 17 nga tonnakitegeera beeranga ofaayo nnyo okunoonya okumanya otegeere era obeere nga naawe okomekereza olimu abo abagenda okubalibwa okutuuka mu bifo ebitukuvu alhamdulillah rabbil alamina saba Allah akkirize ebigambo byange amanya hajati nakasalirwe kasule omukyala abeera mu bw'oba otambudde mu kibiina kya umoja kiri mu Wakiso ekibiina kya umoja kitukoledde nnyo lwa busiraamu nnyo era tusaba Oweekitiibwa ekibiina kya umoja bwe mbanga mukiwulidde mukikoleko era nsaba Oweekitiibwa omuyinza mbayinza omusobozi mbasobozi omwanukuzi oyo yatusobodde otulondamu n'atuleeta ffe baani nsaba Allah asasule omusajja Uthman atola riziki n'agitola n'agitwetya mu Wakiso district Allah ayongere omusula amadaala amugabirye azigaba tayina dibba yonna gy'ayagala mu bantu abawa abantu bakulaakulane bajje balabe ku busiraamu omusajja oyo tumusabira nnyo era yali wamu n'abantu b'ekibiina kya umoja nsaba Allah Oweekitiibwa atumalire nsaba Allah Oweekitiibwa bwe tuva mu hijja eno gye twakoze kembadde ndeeseeyo nga ntya Allah nga mpukamidde Allah Oweekitiibwa hijja yange nakola Allahu Akbar ne hijja ya maama wange Allah Oweekitiibwa nali wakujja mu myaka giri 2 nesijja era ye hijja gye nakoze nebaza Allah Oweekitiibwa nti alhamdulillahi rabbil alamin banange temugayali ya busiraamu bwammwe obulungi bwonna Allah ne bwakujjulula ku nsi nga kyobaddeko obadde ku mustawa ensonga zonna zitambulanga bw'obadde olajjania Allaho n'abaana bo n'abakufuuli abalungi
era nze nsaba alowekitiibwa abanyinaze abamu basiramu saba tebannasiramuka abazzukulu bonna abaana bazaala baana ne baŋŋamba bonna babampa gye bali bonna basoma busiraamu baŋŋamba nti alhamdulillah fe maama abaana tubakuwadde basome obusiraamu ku ruhandi basoma fe twagamba tekikyasobola kuzaala naye bongera basabira dduwa barakallahu fiki maama agenda bongera dduwa era agenda basabira dduwa tweyanze mumuwulidde nti inna ddiina inda allahi al islam asome aya mumuwulidde era agambye nti yo hijja efaanagana eddala n'olunaku maama yali mu ddwaliro lwakuna n'olunaku olwarafa lwakutaano n'enaku olwomukaaga bwe bamuziika ate yabadde Allah tweyanzege hajjati muwulidde okuva ewa Kiso hajjati maama atusindise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Amanya gange nze Hajjati Sempala Joweria nga nsinziirako okuva Bukerere mu Kyaggwe nga ndi omwana ow'omugenzi Hajji Abubakar Magala Ssekimwanyi muzzukulu wa Ssekimwanyi Ebukoto. Nebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti tuzze okukola empagi ey'okutaano mu Busiraamu era twebaza Allah yatambuza okutuuka wano. Twebaza abasiraamu mwenna abaagala obusiraamu era tubakuutira teri kisinzibwa okuleka la ilaha illallah muhammad rasulullah munywerere ku Allah akumalira buli kyetaago kyonna. Allah mulungi banenga watuuseeko e Makka obuwoomerezi bwa Makka buli tebusangika era mbasabira bannayuganda mwenna mujjeko e Makka Allah abateere ebbalaka mirimu gyammwe. Ate nebaza Salaam TV okubeera nti batuuseeko eno ne batuwuliza ku bannaffe bwe twaleka e Uganda. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ekibiina kino nkyebaza nnyo kubanga kikoze kyattendo okubeera nti tuwulizikirizaako ne ku bannaffe bwe twaleka eka era tusaba Allah akole ki akyongere ebbalaka mu mirimu gyabwe n'abo abakikulembera abongere ebbalaka n'abakikoleramu bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala okuva Bukerere nga ntumira abazzukulu ba Ssekimwanyi jjajja waffe yasooka okugenda e Makka kibadde kimpaliriza nnyo okulaba nti ntuuka ku Kaaba naawe ojjako wano Allah nsabira buli muzzukulu wa Ssekimwanyi omusiraamu yenna ajje alabe ku Kaaba kyeki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mama abatumidde mwenna abatumidde nnyo mwenna era musimu mama Nabukenya Amina kutoka kwa NBS mashaallahu taala tweyanzige mikwano gyange abalungi tuli wano Mina nga tuli mu nkambi y'abamaama abalungi abatuzaala mu kaseera kano tuli mu kweteekateeka ate kulindirira kadde ke batuwadde bannayuganda ogenda okukuba ekiwaji ekisembayo tubuzaayo ebiwaji ebisembayo mayinja 7 mayinja 21 abanaava wano nga bakoze taajjul abana mazeewo ennaku 2 bajja kubanga bavaawo oluvannyuma lw'okukuba ekiwaji then abala bajja sigalawo biidhinihi jalla waala. Oluva wano tudda Makka insha allahu taala. Embeera y'abannayuganda ng'embalabye tesobodde tutuukayo eri naye nga gye bali bangi nnyo abalala beebase naye nga at least so far so good bonna bali bulungi masha allahu taala. Teriyo report nnene nnyo za bulwadde bonna bali bulungi bali ape balinze kubaaniriza ntebe insha allah na mataali na piraawo tugenda kumulya n'embuzi muzireete insha allahu taala. Bebayise mbajja banyumiza olusenyi Arafa Khalifa mukasali ogaranko olusenyi lw'Emina yalogerangako n'ebisigadde olwayiro. Nsaba mukkirize mikwano gyange abalungi nzizeyo ate omuzindaalo ewa muganda wange Akram Lule gwe tusabira ajje wano masha allah, ne muganda wange Shafiq ne muganda wange Sibu wena bali wawo, muganda wange Umar Busurwa, muganda wange Umar Chikaye, muganda wange Abdusalam, muganda wange Boksa n'abalamu mwena tubasabira Al-Hajj Abdul Karim Kalisa tongera okusabira Allah ongera obulamu bulungi na bonna na buli omu yenna Allah batusemere abo bulungi. Buli kisi ayina omulimu gwakoze ogw'amaanyi kulabanga obubaka buno bukutulako okuva wano Emina oba e Makka direct tubeebaza nnyo. Ndala ebitongole bibiri, ekitongole ekya Tawakkal Travels ekyange kyennyini kyenkulembera ne muganda wange Seeka Kikambi ne muganda wange Seeka Uzaima. Tawakkal Travels ne Misbah
begatta ne bagamba nti ensonga zino zitambuzibwe era tugenda nga tutuusa ebintu okuva e Makka live from Makka insha Allahu taala. So tubebaza aba Tawakkal Travels n'aba Misbahu okubanga mwegatta ne mukola omulimu mulungi okuleeta onnamawulire n'essalamu gireeta wano ate ebeerenga etuusaako byonna ebitambula. Jazakumullahu khair. Atakumira mbira batukumire tusidde mina insha Allahu taala tusinkane enkya nga tumaliriza ekiwaki tulikaba tawafu alida insha Allahu taala. Allah bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.